ya 12 Rabiul Awwal Nabi sallallahu alayhi wasallam reyafa omwaka gwazalibwa tugumanyi nti yazalibwa mu mwaka gwa njovu. Tegereka bulungi okusinya ku hadithi ya Qais bin Makhrama ne basahaba balala. Ekyokubiri kyetumanyi kyetukakasa nti yazalibwa mu Rabiul Awwal. Ekyokubiri hadithi ya Abi Qatada ne basahaba balala etulaga nti yazalibwa ku Mande. Era bambuza lwaki osiba Mande, n'agamba nti lwe lunaku lwe nazalibwa wulitu fihi wa unzila alayya fihi, lunaku lwe nazalibwa era lwe lunaku Allah lwansako uki obubaka. Mande nutegera nti yazalibwa. Kati problem wejjira n'enjawukana wakati w'abamanyi baffe kiri ku nnaku za mwezi. Date nti Nabi sallallahu alayhi wasallam yazalibwa ddi. I have a reason as why I have to bring this. Date eyo teriiko hadith ntuufu eva ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba wati ku date gye yazalibwako. Tetulina hadith yonna ntuufu. Tegereka bulungi. Then we tuva ku level eyo ne tugenda ku basahaba ba Nabi sallallahu alayhi wasallam. Tetulina kintu kyonna kiva ku sahaba yenna kyogera ku date Nabi sallallahu alayhi wasallam gye yakola ki gye yazalibwako nga kituufu. Ebisinga byonna bifu, endala riwaya nafu. Ne tugenda ku generation y'okumeka eyokusatu nga generation y'abatabi abalaba ku baani ku basahaba. Waliwo omu ku batabani ba sahaba eri ayitibwa Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Yavako riwaya egamba nti Nabi sallallahu alayhi wasallam yazalibwa olunaku olw'omunaana Rabiul Awwal. Tegereka bulungi. Kitegeeza obulingo obujulizi nga buli authentic. Eyo riwaya eri authentic eri mu kitabu kya Imam Malik kya Muwatta. Tufunye ku third generation. Balaga attention to detail gituyina mu Busiraamu. Ngero olunaku olwo singa lwali lwa lukulu nnyo, Nabi sallallahu alayhi wasallam yandibadde akola ki? Alutugamba. Ne wayitawo emyaka 10, emyaka 2, emyaka 3. No one is celebrating anything that has to do with the Prophet's birthday or something. Tewali. Tegereka bulungi. Nkonyumiza ki munange. Mu North Africa waliwo abasajja bino tetulyogeranga malisi wabula we can't whitewash history. Kyekyaliwo. Bali ku ntegeera oba enjigiriza oba aqida y'Ekismaili. Babita ba Ismailiya Bashia. Abashia batandika okufuga Morocco kati ne bayingira Egypt. Bwe bayingira Egypt ne bawamba obukulembeze. Bamala obuwamba ekyali kibalemeredde nti masse zino ez'abantu abatali bashia nga basunni betwawukanya enzikiriza because akida y'abashia it's totally different. Tegereka bulungi. Betwawukanya enzikiriza tubafuze tutya. Kajjukira baba shia bakuza amazaalibwa ga Ali, ne bakuza amazaalibwa ga Fatima, n'amazaalibwa ga Hassan, n'amazaalibwa ga Hussein, ne bakuza ne New Year's Eve lusooka omwaka 31 zonna bazikuza. Era at the time bali bazikuza. Bwe batuuka mu Egypt omwaka gwali gwa 362 after Hijra, ne bagamba abantu bano this Sunni majority abagala ennyo omutume olaba otya nga tubayiyeemu olunaku lwe bakola ki? Lwe bajjukira amazaalibwa gaani ga nabbi waabwe. That is 362 years after. Munange nga bakitandika mpola. It started like a political festival. Nga lwe lunaku abakulembeze ne baminisita na lwe bagaba awards nga bagaba ebintu bingi, bafumba emmere nnyingi, bakola ki? Naye nga ekigendererwa kyabwe kubeera nti bakola ki? Balina influence ku bantu bano eno nga bayitidde mu kubeera nti they are celebrating the birthday of the Prophet. Nabo banoonya date diro yazaalibwa baginoonya ate nga riwaya. Kati at the time riwaya yali yasinga okwatiikirira ya riwaya yogamba Nabi sallallahu alayhi wasallam yazaalibwa nga 10 na meka nga 12. Okitegeera olw'ensonga nti yali mu kitabo ky'omu ku basajja abasooka okudocumentinga sira wa Nabi sallallahu alayhi wasallam gwe bayita Ibn Ishaq. Bagamba let's choose this. Abamanyi abalala nalimpirako Sheikh Muhammad Hassan Walud Dadaw
ng'ayogera n'agamba nti ezimu ku nsonga lwaki baakyuzinga olunaku olw'12 olw'ensonga nti olunaku olwo lwakakasibwa beyond reasonable doubt, teruliiko kubuusabuusa kwonna, nti nga 12 Rabiul Awwal Nabbi sallallahu alayhi wa sallam lwe yafa. Olw'obukyayi bwe balina ku sunna za Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, in some sense they were celebrating his death. Ne bagamba yadde nga bano yadde olunaku lwe baadoptinga 12 tubatwaliraawo. Kati olw'ensonga nti birimu emotionalism, kulya mmere, kola ki, people are like, okay, let's do this. Nga batandika. Era olunaku olwo bwe nali nsoma mu kitabo bakita Tarikh al-Mawlid an-Nabawi, ekitabo ekyogera ku byafaayo bya Mawlidi. Bino ebintu temubinyigiramu, muyinza ogaba balese omutabulika babulira history. Cutting long story short, mujjukira omusajja gwe bayita Salahuddin al-Ayyubi abaali bamuwuliddeko eyazza Baitul Maqdis mikono gy'Abasiraamu. Salahuddin al-Ayyubi ye are raising her through the ranks later on with generations. Na raising her through the ranks, n'awamba abasajja abashia n'abajjako obukulembeze ne banne. Era obukulembeze bwabwe ne buggwawo. Guess what? Kye yasookerawo kujjawo Mawulidi. N'agamba kino kyali kintu kyabwe. Project yaabwe bali. Tegereka bulungi. Nadda ku bikulu n'agamba ne tugende Baitul Maqdis tugize mikono gyaffe. Era ne bagenda ne balwanyisa ba Crusaders nedda mikono gy'Abasiraamu. N'ebintu ebirala bingi. Kati mwasigalamu abantu abatonotono nga baga celebrating but not on the same level. Eyabali abakola ki? Abakitandika. Aba celebrating, aba sere wano ne wali. Guess what, mu mirembe gyaffe gino 1798 Napoleon Bonaparte ayingira mu Egypt during the Egyptian campaign. Abasomako ku history mugijukireyo Egyptian campaign. Bwamala okuwamba kigambibwa nti amagye ga Napoleon gatuuka ku level ne bayingira emizikiti nga gye bafudde toilets. Bayingirangamu n'ensolo zaabwe naki n'emizikiti gye bafudde toilets. Olaga Abasiraamu tubatuddeko. Kati wamala naye okuyingira mu Egypt n'akozesa amaanyi. Bwamala okuyingira, Napoleon agenda okudda wabbali ne bajjenobe ng'alabira ddala ebyokufuga tagenda kubisobola. Napoleon n'asooka n'alangira nti asiramuse. Era abasoma history wa Napoleon nga bamuyingira munda yalangira nti asiramuse. Eyakomaoko ne bajjenobe bangi ne balangira nti bakoze ki? Mwategere tuli Basiraamu. Era Napoleon Bonaparte n'akwata omusimbi nga mungi n'aguteeka mu ki? Mu Mawulidi. Era enkola gye mulaba ne wano mu Uganda nagirabako abantu abatambula ku street nga balina bendera we bati. Enkola Napoleon yagijja mu France. Ndowooza mutera okulaba ttiimu z'omupiira nga ziwangudde batera okubeera ku streets. Yenkola y'omu Europe. Kati kye yayongera mu Mawulidi n'abagamba nti you know what, tutandike n'okutambula ku ki? Ku streets ekintu kibeere ky'amaanyi. Era akiteekamu amaanyi. Wabula okulembera kwamulema for some reason, so abiyingiramu, I don't know politics, ne kumulema for some reason, wabula n'aleka ng'asize eki? Ensigo. Tutuuse ku mulembe nga tulina Abasiraamu nga wooyogerera ku kigambo Mawulidi abeera yakukyayedda. Era ng'oluusi ayinza n'okugamba nti oyo seeka mbadde musomako. Naye kasita yayingirira ebintu byaffe abamu babi own nga babiyita byani? Byabwe. Naye nga woobuuza ekibuuzo, $1 million question, n'omugamba okay, ye mwennyini nnabbi bwe yatuukanga ku Mande olunaku olutaliiko nfufu yalinga asiiba. Musiraamu asiiba Mande mmeka? Seeka ebyo tobiyingiramu. Kati gwe tolina yingira imaani z'abantu. Kati gw'omanye ekiri ku mutima gwange. Kitegere ekintu ekyo. Ebiriko obujulizi ebitali controversial, olaba abantu nga tebabikola ki? Tebabijjumbira. Ebiri controversial tebiriko obujulizi byatandikira yonna gye byatandikira ng'abantu babijjumbira babiteekamu ssente. Wallahi osanga egyo emikolo egyo egya bidaati abantu bateekamu ssente. Million ne million.